Mulangira basamula naye era tusanyuse nnyo okulabika nga tukulaba ku mukutu guno manya amazima. Yesebo kaakati mulangira twagala twogere ku nsonga za Ronald Mayinja ku kivulu kye gwe nga gwe wakitangazizzaamu otya? Yesebo ekivulu kya Mayinja bannange era mikwano gyange era abatulaba mwebale nnyo okunjagala kankuyite kumpagira mwebale nnyo okumpagira mwebale nnyo okumbererawo nga bulijjo nze omulangira basamula owammwe naye olwaliro ekintu kyombuuzizza badde tebakimbuuzangako. Ekintu kyombuuzizza kituufu Mayinja yalaze amaanyi. Mayinja yalaze kwegamba tugambe nti yaleese essuula empya. Lwaki yaleese essuula? Kubanga abayimbi b'akadongo kamu twalinga tugamba taye akadongo kamu yagwa naye omuntu w'akadongo kamu okimanyi nti taggwako. Omuyimbi w'akadongo kamu kati Mayinja abadde asirise kumpi myaka 2 nga takyayimba naye kati olwaleero Mayinja yandaze mulaalo nandaga nemanya nti abantu bakyaliyo abaagala kadongo kamu nga ffe. Naye kakati oleeta bino ebya gravity nalyoka nti janja mu kituli 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 bye biki. Naye kakati obadde oli Mayinja yagenze n'ayimba obuyimba bwe obuseeneekerevu obwakadongo kamu nemanya nti bano abawuza nti kadongo kamu agenda kuvaawo bali ku byabwe. Naye kakati gwe noleeta olwa gravity omwana yayimbye kereya njagala nnyo erinnya lyo nange wendi ne nkwata ku weewange ne mugamba maama obiwulidde. Naye kakati ekintu ekyo kiwe abayimbi bano abawoza jjenje mu kituli n'oyimbayo ebintu bibiri gunoyimba kwepiica byakwepiica bye biki ate nno sebo kadongo kamu bagagga be bamulite ebedda ffe tuliyo ng'abagagga kubanga saalabyeyo mwavu ate nekinyumiro nnyo zagenza okubeera saa 2 ng'abantu bonna emiryango gyonna giggaddwa. Era sebo Mayinja nkusaba ekintu kino kigende mukigendere ddala mu maaso ate sooka era olabe ne Misaki bwe yakikola kyatambula. Kyatambula bulungi n'ekya Misaki kyatambula bulungi. Naye kakati gw'oleete bino jenje mu kituli n'oyimba byakwepiica n'oyimba kyayiwanjayi kakati kyayiwanjayi bannange tuleete ennyimba ezitegeerekeka ate n'omunene muzigoberera. Naye nalabye kadongo kamu era n'okuyimba okwange nakukyusizza kati ngenda kuyimba kadongo kamu kuba kadongo kamu ne bwozikira emyaka 10 lwoze n'otegeka ekivulu abantu bajja ate bakwagala. Naye nze kyannyumidde nnyo kubanga Mayinja wavuddeyo bulungi nnyo n'otegeka ekintu kyo bangi baate basuubira nti kinaabaayo bwe kityo nga wakikola. Naye ssebo nze nkwebaza nze ng'omulangira basamula n'emikwano gyange nkwebaza weebale mulaala eyo n'eggwanga liba lirabye abaana abato bano babalaba omugigi okusinga tunagenda bino jenje mu kituli byakwepiica mbu ate kyayi wa gundi kyayi waki wanjaye nemuga kyayi wenjaye nedda kyayi wenjaye abeerayo. Bannange nze bavubuka bannange mbagamba ekintu kimu tusooke tumalenga okukoppa abasajja abo bamisaki bamayinja baalinako favor ezayiikanga nga bakoppa bali abedda basebadduka. Naye kali ffe bye tujja twagala okusaanyaawo kino bannaye ndaba kye mwagala osaanyaawo tekisoboka. Kadongo kamu abantu bamwagala tumwagala. Bakadde bange era abatulaba yenze omulangira basamula owammwe nkomawo.